Newspack channel kwoli channel yokamunange ekuwa amawulire agesigika era amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Tutandikidde ewa Kasuku avuddeyo munange n'abeera ng'ate atabukira Mufti Mubajje. Ensonga za TikTok munange zikutte wansi ne waggulu. Amugambye nti ssebo okusinga okulemesa abantu abalala okubeera ku TikTok gwaba wejjako TikTok gijje mu ssimu yo olabo batoofune mirembe. Katukuwe akatambi kano. Kati Mufti genda mu ssimu yo ka app aka TikTok okalaba bokakwatako ennyoboti bobo ina iPhone kabanga akazina be kati kakuwa option ya delete app ojijjem You know, it is bad when we have our leaders saying such things, and for me it's really what pisses me off. At a time nga unemployment is at its highest. Gwomanyi abasiramu bameka abali ku TikTok okwo abakyusiza obulamu bw'abantu waliwo oli omuvubuka ali muzungu ayina abanaku bayamba on a daily ali muzungu sente azikuŋŋanyiza ku TikTok kwateeka ennamba ze abamuwaayo ne bamuwaayo n'ayamba n'akyusa obulamu bw'abantu tosobola tuga nti yaba idolers. We can't be having such leaders. Yensonga waki bali abagamba nti obesibyeko besibye ekisanja kyo kyaggwako bayinza okuba batuufu. Because how do we have a leader who cannot appreciate? Singa Mufti atugambye oba akomye wali nti regulate. To regulate is okay. Ne Mufti tosobola tugamba nti bagijjewo. Omanya abasiraamu abagenda okugenda mu unemployment. Omanya abaana abadde batundirako hijabu simaya abaya bichiku zine nako enkulu kuliko baseeka bali okuba enjiri egundi basomesa enjiri bajibulirira okwo misala na kiro baseeka kiti twandi bategedde tutya n'ebigambo ebiwomu bye boogera biri ku TikTok. Abantu basiramuserwa bigambo byogerwa ku TikTok. Genda mugenzi ku video yange gye nakoze ne Seka Kasumba. Gwegena ku page yo laba abantu alaga ebintu byakola nibategera nti eddiini y'Obuyisiraamu nnungi singa mwe mugiportraying nti nkambwe nnyo kino kiri ne bakezaako gitwagazisa. Mufti Mubajje abaana bajja kukujjira nze mbadde nsaba busabi mu kusaba ko saba baregulating ekyo ffenna tukyagala. Regulate social media. Ne remove. Mufti katukuteremu essaala. Ensonga za Bebekulu kw'ossa ne Alex Muhangi tezinnaba akuggwa. Bano no kkooti yali yabalagira okuba nti nno bateeseganya wabweru wa kkooti era nebawa weeks 2 wabula weeks 2 zagenze okuggwako nga bano tebatuulanga era y'ensonga lwaki kkooti ezzeemu okutuula olunaku olwaleero. Wabula looya wa Muhangi aliko byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku mukyala wa Bebekulu. Jjukira nti Bebekulu ekikwatagana ku mukyala we awo nno we wava obuzibu. Ono n'avuddeyo n'alyoka agamba nti mukyala wa Bebekulu Zuwena mbu yanywa omwenge ne batagusasula. Era munange mbu waliwo n'ebintu ebyayonoonebwa ku lunaku olwo ne bibeera ng'ate munange Muhangi yasasula ssente. Kaakati nabo bagenda kubeera nga baggula omusango ku Bebekulu. Okitegeera katusooke tukuwa akatambi kano. N'abaali banywedde tebasasula biiru za kunywa nga mwabo mulimu ne mukyala wo Zuwena. Zuwena ne group ye y'abawala be yali tuyatudde nabo biiru yonna gye banywa biiru ya $996 tebasasulako wadde ssente n'emu. Obutabo bwayonoonebwa ezo biiru z'abantu abandi ne batasasula byonna byadda ku Muhangi era Muhangi yasasula damage ezo zonna naye nga byonna gw'obireese so tugenda kuggulako omusango ogw'okumenya endagaano y'okupafuuminga awamu n'okuliyirira akira nti Alex Muhangi ebyo byonna ebyayonoonebwa ne biiru ezasasula omuli neya mukyala we $996. N'olwekyo bw'oba Zuwena kyasasula n'olwekyo manya nti bw'oba ng'osazeewo olutalo oluno bamwetegefu nti ogenda ddu wange Bebekulu y'ekyanza okola ky'okuyimba ezo damage zonna zagenda ku Alex. Yasasula biiru omuli neya Zuwena yasasula obutebe bwonna obwamenyebwa
yasasula ebintu byonna yafiirizibwa ssente nyingi nnyo. Bebekulu tugenda mugulako omusango kuba yamenya endagaano. Yali contract nga apangisibwa okujja okuyimba n'atukola sente ne zimwebwa z'ayagala ate n'atayimba. So egyo emisango gyonna ye bw'aba twamuwadde omukisa guno nga bino byonna tubibikkiridde nga twagala teesiganye ensonga tuzimale emirembe ng'agaanye kati zitunke zaabike. Akatambi nno okeeko kaakati nno munnange ne looya wa Bebekulu naye azizza omuliro agambye nti singa bakizuula nga client we obanga Zuwena munnange yawaayiriziddwa ekigenda okuddirira tekigenda kubeera kirungi. Katubeere nga naye tumukuwa oludda luli abasireyo n'ategeeza nti client wo yali ku bbaala ne mukyala we n'anywa ebyokunywa n'atasasula n'avaawo nga atasasudde. Ebintu bingi ebyamenyebwa olwo olunaku expenses ezo eza mukyala wa client mukyala wa client wo obutasasula zonna zaagenda ku Alex Muhangi era nga zibalirirwa mu mitwalo 9 kudda waggulu. Ebintu ebyamenyerwa birimu ssente nyingi nabo ze batasobola kubala. Nga bwe nabagambye manyiwe kiwulikika okubeera munnamateeka naddala nga wali tosuubira kuba ekirungi byogereddwa ku lutambi era kanso munnange bw'abanga ekkalaamu yagikaza bulungi akimanyi nti okwogera ebyanjwanjwa oba defamation ku muntu musango gw'amaanyi nnyo era bwe gukusingisibwa osobola okuyiwa ko tekube engasi. So kati ebigambo ebyo ojja kunfunira kiripu eyo ne Zuwena naye muntu tali nnyo part of these proceedings weewaawo naye kati akoleddwako omusanga yogeddwako ebyanjwanjwa era bwe biverifyingibwa nga kituufu yali teyasasula tujja kusasula naye bwe biverifyingibwa nga abadde yasasula n'amateeka waffe ajja kwegattako ku munne wali bw'abadde ayimiridde okutwaliza wamu byanjwanjwa. Singa tuverifyinga nga yali tasasudde ssente zo tujja zisasula naye singa biverifyingibwa nga yali asasudde n'amateeka ajja kwegattako ku client we bayimirireko wali bw'abadde ayimiridde. Ne kanso munno awo mukyala Zuwena alina ebyokunywa bye yanywako kwolwo olunaku mwekyekifuba. Ngera bwe nkugambye nja kuddayo verifyinge singa nkakasa nga Zuwena yali tasasudde ajja kusasula naye tukusinga tukakasa nti yali asasudde Zuwena alina bizinesi ez'amaanyi nti okwogera ekintu ng'ekyo ku linnya lye ate mukyala musiraamu bw'oba omusibyeko ekintu ng'ekyo kirina engeri gye kitaataaganyamu emirimu ye era naye ajja kuleetebwa mu mbuga y'amateeka. Sinze mba muggulako emisango naye gwaba akyogeddeko abamuggulako omusango bayita defamation oba uttering false information to the public ekikontana n'akawaayiro akali mu Computer Misuse Act. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri ffenno weetuli okubeera nga tugakuwa aganaaba gavudde eruuyi eyo okitegeera nno mukwano nekkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Adija 1991 ogamba otya Nankuke Esther ogamba otya twagala okubuuzaako ku Lastborn mu Saudi Wumalu Kiseka ogamba otya Wumalu Kasumba naye tukutumiddeko twagala okubeera nga tubuuzaako ku Kagude Charles Namutebi Darat ate era n'omwami Musisi Jona Sesanga. Pastor Bujingo munnange tebannaba kubeera nga bamuweeza bavuddeyo ne babeera nga bamusabula nabyo bibino. Bujingo takyayina bantu omulimu kati yakyusa dajjiya be bamu ku basajja be tulina okukyawa kuba yambisiddwako okubbe wano nno njagala simanyi oba muli sobo oba mwatamiddemu kuba wano saagala mutamivu wano wengenda okunnyonnyola njagala omuntu ng'oli soba minded wano wengenda okunnyonnyola. Bujingo takyayina ssente zajja mu ndiga. Bujingo olaba zino ssente zaffe ezibbibwa mu gavumenti yayingira kye bayita money laundering. Ng'abasajja ababbye ssente mu gavumenti kasooke nkunnyonnyole money laundering abadde akiwulira obuwuliza atakimanyi. Ye process eyitibwamu okupurifyinga ssente ezifuniddwa mu bumenyi bw'amateeka okuzifuula ligo. Otegedde kye bayita money laundering. Ye process eyitibwamu okupurifyinga ssente ezifuniddwa mu bumenyi bw'amateeka kati bano abasajja nga bwe babbye ssente muwulira ssente Bank of Uganda babbayo ssente musimanyi zigenze ezo ssente ziyita abasajja bano ne babba ssente ne bazifulumya eggwanga bazifulumya batya eggwanga bakozesa bano abasajja abalokole okufulumya ssente lwaki ateekawo kamera
n'alaga nti akuŋŋaanya ssente kuba buli lwoba ofulumya ssente ng'oziyingiza eggwanga lyonna abali bayingizaako ssente ennyingi mu ggwanga basooka ne bakubuuza proof of source of money. Ssente ezo zivaawa? Ssente z'oyingiza eggwanga zivaawa? Kati zino ssente bazidikira eringa nga ssente z'ebiweebwayo, kubanga ssente z'ebiweebwayo tebazisabaako accountability, kubanga bwempaayo nze togenda kutegeera up to mpaddeyo ssente mmeka. Honorable zake bw'awaayo ssente togenda kutegeera honorable zake awaddeyo mmeka. Edi Mutwe bw'awaayo ssente togenda kutegeera ekiweebwayo awaddeyo kya mmeka. Kati ssente z'ebiweebwayo tebazisabaako accountability ne bw'oleeta ssente mmeka. Kati engeri y'okupurifyingamu ssente zino zibeere nti ntuufu bazifuula nti ssente bazijje mu ndiga naye ng'awo tewakyaliwo ndiga zireeta ssente. Tewakyaliwo ndiga zireeta ssente. Kati asigazaawo kamera mweno ne mumuwa media hype erya confirming nti ssente azikuŋŋaanya azijja mu ndiga naye nga ze zino ssente ezibbiddwa okuva mu bannayuganda bo nga bazifulumya eggwanga. Naye ngeno mu ggwanga bwe badikira yalinga eri nti zino ssente source of income ya ssente zino ze muyingiza mu lino eggwanga zivaawa? Ssente zaabiweebwayo. Awo tebakuzzaako kirala nti ddala oli musumba agenda okulamu mu hypinga ku social media nti abantu musonda ssente. Ekyo kye bayita money laundering, process eyitibwamu okupurifyinga ssente ezifuniddwa mu bumenyi bw'amateeka. Fulufiga nga bulijjo ye munnange entalo azibeeramu nnyo, avuddeyo munnange n'abeera ng'ate asabula mukyala wa Dr. Kizza Besigye. Nabyo katubikuwe yamala n'alya nejo wade bizira nebyanyima ng'aleeta akasigiri wano nejo wade bizira ndaba yali abutuka amabeere era yama era koyo kwase ebyama ngana kwase ebyama mbutu saasaane ffe twalaba fenno bafuna ebizibu ffe twenyini tetulina byama wogera byaffe ate gwe otubulire bibyo ebyaffe byatulema okutereka byanyima ebyama ebyaffe byatulema okutereka n'abantu letinga twaboogera kati gwojja tubulire bibyo ebitukwateko obwa betwanyumya okuva ate bitunyonyole era batamutakati tajja kulemere agenda kubimba ejjovu tebabyogera mu mawulire. Lord Mayor yavaayo n'abeera ng'ate munnange amataba agali mu kibuga Kampala agasiba ku mugagga Hamu. Okitegeera kaakati nno bangi abavuddeyo ne babeera ng'ate basabula Lord Mayor ku nsonga eno ey'amataba ne ku nsonga y'okuba nti no yalumba omugagga Hamu. Mu balala abavuddeyo kwe kuli Tamale Mirundi Junior katubere nga tumukuwa. Yes. Nabyeko statements ez'obulimba ezikoleddwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ku mutimbagano egy'enjawulo ng'agamba nti Hamu Enterprises yeviiriddeko amataba mu kibuga ekyo kya bulimba. Amataba ekigaviiriddeko mu ggwanga lino bya mirundi mingi. Ekisooka entobazi zizimbiddwamu okwetooloola Uganda because amataba tegali Kampala yokka. Amataba gali ne mu bitundu by'eggwanga ebirala era enkuba bw'etonnya Kyengere ebaamu amataba, Kasokose ebaamu amataba, Makindi ebaamu amataba, Nakawe ebaamu amataba, n'ebitundu by'eggwanga ebirala ne Masaka amataba ssebo g'abayingiridde. So ekyo kya bulimba. Ebintu ebiviiriddeko amataba biringa bisatu byensaba gavumenti yaffe ekoleko. Ekisooka abantu bangi nnyo baazimba mu ntobazi amazzi gye gaali galaga. That's common sense gaba tegalinayo wakulaga. Ekyokubiri emyala gye tulina gikaddiye gyetaaga okuddamu okulinoveetinga n'okuteekawo emipya. Ekyo gavumenti ekiriko because kati enkuba gye tufuna nnyingi nnyo ate emyala mitono. Ekyokusatu emyala gibulookinga olwa kasasiro agigendamu nga tulina okuzimba emyala egiri modern emibikkeko kasasiro aleme gikola ki gigendamu. Lord Mayor Hamu employing abantu emitwalo ng'etaano gwe toyinaayo wadde embwa gy'oemployinga. Ekyokubiri Lord Mayor katukubuuze gwe mu Kampala okoze eki? Buli kiseera obeera mu ntalo. Lord Mayor watandika okulwanagana mu Kampala mu biseera bya Jennifer Musisi ne tulowooza Musisi ye mubi. Ne olwanagana ne Honorable Frank tumwebaze ne tulowooza be babi. Bw'oba tulwana na baminisita olwana na executive, bw'oba tulwana na executive olwana na bakansala ba Kampala, bw'oba tulwana na bakansala ba Kampala olwana na basuubuzi. Badde nsaba nti eyo politics wa sympathy Lord Mayor muveeko Erias Lukwago otandika okulya bannakampala because bannakampala kye twagala kibuga kirungi, twagala kibuga kiyonjo. Ekyo tusobola kituukako
ng'abakulembeze ffenna ku buli mutendera tukwataganye wamu tulaba nti ekizibu ky'amataba kino tukisalira eddagala. Okusinga Lord Mayor okuzannya ebyobufuzi bya sympathy byendowooza nti bikyalina gye bitwala kibuga. Okusinga okubeera awo okwesongamu engalo gundi takoze eki naye ng'ate Lord Mayor egyo mirimu gyo. Kaakati emirimu gye egikulemye otandise gyewa balala. Ekyokusatu amawanga amalala gayisa hamu agayambeko okulaba nti nabo badevelopinga because is a developer yabadde Namibia ndowooza wamulabye amisita kyakolerera musaala wabula akolerera ggwanga lye. So nze madde ndowooza nti bino Lord Mayor byolimu tukwataganire wamu n'abakulembeze ba Kampala ba executive directors okulaba nti ekibuga tukitereeza ate amataba gabeerenga gaweddewo mu kibuga. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi yalekwekuumira ku Newspark channel. Tewerabira kuba nti no subscribinga o likinga kw'osa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.